kyokka Katonda bwe yatutonda yatuwa ebbeetu okulya ensi eno. Awo nno tusaana okwegomba ebirungi ate n'okubyetuusaako. Nga mukulu wange Kirumira bw'agambye nti muli wa ssente. Tetusaana kutereka ssente ne tuzitereka buteresi mu bbanka ewa mukyala Makubuya, ow'ekitiibwa Makubuya waali ne mukyala we Anjuko. Tetutereka buteresi ssente mu Stanbic, naye tusaana tuziryeko nga twetuusaako ebirungi ebisoboka. Waliwo abantu abayitirira okutereka ssente bannaaye, n'omusanga omuntu alina ebirungi Katonda yamuwa omukisa, naye mbeera ze za ngerigeri. Buli kaseera ssente nti aterekera baana akola atya? Eno enju tesangikasangika, ndabye ku mayumba naye tesangikasangika eno. Era bannaffe tubayozaayoza okussaawo amatiribona gano. Tubeebaza n'okutuyita naffe tulyoke tulye ku nnyama. Bye birungi omwaka gwakutandika ne bakuwa ku musito gw'ennyama. Ssente entereke mu bbanka zinannyamba zitya okulya ennyama. Kale bwe tukola ennyo tweyambe ssente ezo twetuuseeko ebirungi. Abaana bano mubalabye wano, era nze abantu ntera kubagamba nti omulimu gwaffe kugunjula baana, kubabuulira kituufu, kubabangula. Bwe tukola bwe tutyo ne bye tukoze bajja kubikuuma bulungi, ate nabo bajja kwekolera ebyabwe. Owulidde omwana ono bw'agambye nti akeera n'avuga omwana n'afumba ekyenkya, ndowooza bamuteese bulungi, yandibalaga nti nze kitange ye Yiga sijja kuddamu ebyo. Omwana gwe bakola ekyegyo talina kyagasa, ssente ne bwe banga oziyita ne zikwanukula. Omwana oteeka omugunjula n'omuyisa mu katiba lwajja okussa ekisiibwa mu ssente. Kyemuva mulaba kirungi abasuubuzi bali wano, temumansamansa ssente ku mikolo, kubanga abaana tebajja kussa kitiibwa mu ssente. Ngamba ssente zino ze bajjayo akavangata. Njagala omuntu n'omuyita n'omuwa akabaasa, naye nga tozimansizza mu bantu. Bano abaana tebajja kuzissaamu kitiibwa. Tebayinza kumanya Joseph ne Regina gye bavudde nga balaba Yiga ssente akasukaati. Bajja kuloza ziringa bimuli by'abagole. Omwami n'omukyala Yiga tubeegomba nnyo, kubanga ekyamazima bamaze emyaka mingi nga bakola. Nze mwami Yiga ono namumanya dde emyaka nga 3 oba 4 oba 5 ng'akola. Ate Ssaabasumba yagyogeddeko, mwami Katongola agyogeddeko, ndowooza ne mwami Kirumira. Tulina obuvunaanyizibwa ate nga busookera ku mmwe Katonda baawadde ssente, okulaga naddala abavubuka nti tewali bugagga butuukibwako mu byakusaaga. Mmwe Katonda baawadde omukisa ne mufuna ku ssente, mulina obuvunaanyizibwa obwo. Abaana babeera ku masimu ne balaba ennyumba nga zino, balowooza bajja kubiraga kakati, ndowooza baabirabye nadda. Balowooza nti ono mwami Yiga yatandise ejjuuzi oba kusuubula bwa nnyanja oba biki, n'azimba eno ennyumba. Tewali kintu kyonna kyangu kigaggawaza muntu. Buvunaanyizibwa bwammwe. Kyemuva mulaba nze ebyokumansa ssente mbigaya, nga ggwe okoze emyaka 4 ate n'ojjayo akavangata n'okukasukaawo mu bantu. Omwana omuto anaamanya atya nti obonyeebonye? Mukyala Yiga yatugambye mubaddemu n'amaziga. N'ennaku zino wabaddewo okusoomoozebwa ku miwendo gya ekyuma ekyakkalwe. Steel ky'ekyuma ekyakkalwe. Bafaaba tebamanyi steel nti ekyuma ekyakkalwe. Wabaddewo okutaataagana mu miwendo egy'ekyuma ekyakkalwe ennaku zino, kati bibatawaanya. Ate bw'oba weeraliikirira ng'olina omudaala gumuteebereza, ate bano abalina ekkolero etudde ku yiika 5. Ebyo biyita byakuzannya. Abavubuka mulina okukiyiga, mu abaana ba wano naddala. Sitwagala kyegyo. Bwe munaaba n'ekyegyo obugagga temujja kutambula nabwo. Mbadde mulooza nazze kuba waana.
kale bye tulaba abantu tulina okubiyigirako naddala okutegeera nti ebirungi biva mu kukola obutaweera era omuze oguli mu mulembe guno tulina okugwegobako ogw'okufuna bye tutakoleredde gwe guleeta obukulupya. Omwana bamuwa omulimu mu steel and tube mu myezi 2 ayagala kubba mitayimbwa, mu mwezi gumu eddagala tayagala kulituusa gye liina kgenda. Obukulupya obulyake okupalapalanya buli wantu nga balinga abeerabidde nti buli kintu n'empeera. Omubbi agenda nangwala oba kabi kabbi kagumya mugongo. Nti okutambula kulaba, edda baagambanga nti okudda kunyumya. Saabalabirizi nkooyo oyo yatugamba nti okutambula kulaba, okudda kukola. Twegombe tugende twongere okukola, naffe twefaananyirize omwami n'omukyala Yiga. Tubaagaliza obulamu obulungi mu maka gano, tubaagaliza eddembe n'essanyu eribeerera, essanyu eribeerera nga muli mu maka gammwe gano amajja. Simanyi ennyumba ngitambudde nange nenyina ekisenge kye nnalabye, nagenze ne ŋŋamba oba Bishop Ejjumba gwe tuba tufunira wano ekisenge. Kale twegombye nnyo era twebaza n'abakozi omulimu guno omulungi. Mbaagaliza 2024 ajjudde ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaala.